ekintu kyetugenda okubeera nga tutunako olunaku olwaleero kyekiyitibwa omukwano. Mikwano gyaffe gyetuwangala nagyo, emikwano egyo kiri kitya? Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeera nga ayogera n'agamba nti ma min nabiyyi, teriyo mubaka yenna oba nabbi yenna urusila eyasindika okubeera nga kugamba akoowola abantu okudda eri waki Allah subhanahu wa ta'ala illa walahu hawariyuna. Nabbi oyo yabeeranga n'emikwano gye. So naffe bennyini abaliwo akaseera kano tusaidde okubeera nga tubeera n'ab'emikwano, naye ate ab'emikwano bwe tubeera nabo bazibu nnyo mu bulamu bwaffe buno. Era omwanadamu yenna kitusaanidde okubeera ng'ebbanga lyonna kusaba nnyo waki Allah subhanahu wa ta'ala bw'abeera ng'akutadde mu kaseera ng'olunda ow'omukwano, obeere nga olunda ow'omukwano nga mulungi, kubanga ab'emikwano bazibu. Omar ibn Khattab yayogera ebigambo n'agamba nti ma utiya al-abdu ba'da al-islami ni'matun khayran min akhi swalihun. Teriyo kyengera kyonna waki Allah subhanahu wa ta'ala kyasobola kubeera ng'awa muddu oluvannyuma lw'okuba nga amuwadde ekyengera ky'obusiraamu. Waki Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera kyasobola okuwa nga kyengera kirungi nnyo, kyekyengera ky'okubeera ng'olina ow'omukwano nga mulongoofu. N'agamba nti fa idha wajada ahadukum wuddan min akhihi, singa osanga nga mukwano gwo akwagala nnyo oyo gwe wafuna nga mutuufu omulaba akwagala nnyo, faliyatamassaku bihi, yabeera nga atuwa amagezi n'atugamba nti omukwano oyo beera ng'omwekwatako nnyo, beera ng'omwagala nnyo, kubanga ku lunaku lw'enkomerero abantu bagenda kubeera nga bajja nga bejjusa. Omuntu agambe ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, ye nga zinsanze singa gundi oyo saamufula mukwano gwange, singa mu kaseera kano siri mu kubeera nga mbonerezebwa mu bibonerezo ebijja okubeera nga bibeerawo ku lunaku olw'enkomerero. Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala bwe yali ayogera ku mukwano yagamba nti maziltu muallimuhu rimayata kulla yawmin, agamba nti yalina mukwano gwe nga buli ku makya bakeera ne bagenda n'amuyigiriza okukuba sabbaawa, nga bakuba sabbaawa nga amuyigiriza. Mukwano gwe yali tamanyi, naye Imamu Shafi'i yagamba nti falamma shtadda sa'iduhu ramani, mukwano gwange oyo ekisinga okukwasa ennaku bwe yayiga okubeera nga akuba sabbaawa ate yagikyusa n'abeera nga akuba nze. Lwe lugero lw'Abaganda lwe batera okugamba nti gwowonyegere ate intaani ali kusambya busambya, yamuyigiriza n'abeera nga ate intaani ate ye yamukuba bukubi kasaala ako. So ab'emikwano bazibu nnyo. Obadde okimanyi nti singa bukya ku makya n'obeera ng'olonze ow'omukwano nga mukyamu, ebbanga lyonna naawe obeera matigga. Waliwo omumanyi omu bamuyitanga Abul Ishaqa al-Ghaza, yayogera ebigambo ate nga yabireeta ng'abuuza bubuuza. Yagamba nti maali ala shamu yabuki fi mawakiduhu, yagamba nti buli kaseera buli wembeeraawo nga ntudde nga nfumiitiriza ndaba kando oba omusubbaawa nga guli mu kubeera nga gukulukusa amaziga nga gukaaba, kuba kando wogikumako akabiyitibwa oti etandikirawo kubeera ng'ekola ki ng'ekaaba. Kati nayeebuuza n'agamba nti min harakati naari, amaziga ago kando eyo geekaaba gava kukwakya kwa muliro guno gwe bagukumyeko, am min firikati l asali, oba mazzi gano ge bakolamu omusubbaawo ogwo. Yakireetanga ekibuuzo, abamanyi ne bagezaako kuleeta ansa, ne bagezaako okuleeta ansa ne zigaana, bonna nga ansa ze baleeta balaba tezijjaawo, okutuusa omusajja omu bwe yajja, baali bamuyita Ahmada, erinnya lye ddala ndyerabiddemukko, n'aleeta ansa. Yagamba nti ma la tujalisuhu fala tujalisuhu, omuntu yenna ng'olaba tojja kusobola mbeera ze, ng'olaba onaamufuula mukwano gwo tebijja kubeera nga bikola, fala tujalisuhu, omwana Adamu oyo tomufuula mukwano gwe. Lwaki? N'agamba nti kande eno ekigireetera okubeera ng'ekaaba, amaziga ago geekaaba, olw'okuba nti yaliraana mukwano gwayo nga si mulungi, akawuzi kali akagiri wakati, akawuzi ke bakumako omuliro, nti we bakakumako omuliro bwe kati nga yeetandika okukaaba. Kati ekigireetera okubeera ng'ekaaba ke kawuzi kali akagiri wakati mukwano gwako. Kitegeeza ki? Nti ebbanga lyonna wonaabeera ku nsi kuno ng'olina ow'omukwano omukyamu, bw'anazzanga emisango ng'oba poliisi emunoonya oba nga ku kyalo bamunoonya, bajja kusookeranga wuwo
bagambe nti gundi mukwano gwo yakoze bwati ne bwe bati. So tusanidde ebbanga lyonna okubeera nga tulonda emikwano emirungi. Wakiba Allah subhanahu wa ta'ala naye obeera nga okubye ettooki mu Qur'ani ng'ogyetegereza bulungi, wakiba Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atunyumiza ku mikwano, era naye yagyogerako n'agiteekula mu Qur'ani eyo emirundi giri 3 nga waliwo ow'omukwano gw'obeera naye nga tasobola kukugamba nti oba oliko ekintu bwekiti ne bwekiti. Tugeze ng'olina ekikyamu kyokola oba olina akajonjo mu liiso nga tasobola kukugamba nti Hamadi okimanyi nti olina akajonjo mu liiso ng'akulika bulesi, era nga wogwa mu bizibu byonna by'oba oguddemu kasita biggwa ajja nagaa munnange nze nange nabitegeera nalaba nabiraba naye munange nze natya okukugamba nze saakugamba. Oyo ow'omukwano wa mulundi gumu. Ne wabaayo ow'omukwano gw'obeera naye ng'akutegeerera nga muli mu bizibu, kasa mugwa mu buzibu bwe muti muli baavu nnyo ng'awakufuula mukwano gwe. Kasa mufunamu kasente oba ye kasa akafunamu toddamu kumulabako, okuddamu okumulaba ate nga zeemu okwavuwala oba ng'agudde mu bizibu n'alyoka ajja abeere ng'akola ki ng'akunoonya. Oyo naye ow'omukwano wakiba Allah subhanahu wa ta'ala yamwogerako mu Qur'ani. Naye abaawo ow'omukwano nga mubbi, nga yajja kumalako buli kwolina, era nga ye yajja kukaliza buli kwolina ayagala kubeera ng'akola ki ng'akakutwalako. Ow'omukwano oli gwe nazo so bagambako asobola okubeera nga obeera naye naye nga tasobola kubeera nga akugamba nti oba oli awo munnange olina akamogo bwe kati oba olina ekintu kino beera ng'otereezaamu. Oyo ojja kumubuuza Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu. Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu ekyafaayo kye kiwanvuko, naye wakiba Allah subhanahu wa ta'ala we yali akitunyumiza, Nabbi Musa yatukako ekiseera n'alowooza nti yamanyi nnyo era nga ku nsi kuno teri muntu amusinga olw'okuba nabbi wa Allah. Kati wakiba Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba tulinayo omuddu waffe, omuddu oyo twamuyigiriza mukenkufu amanyi. Nabbi Musa ne yeewuunya naga waliyo omuntu ansinga. Wakiba Allah subhanahu wa ta'ala n'amulagira abeere nga agenda anoonye omwana Adamu oyo, wakiba Allah subhanahu wa ta'ala gwe yali amulagidde okubeera nga anoonya. Wabula mu kubeera nga atambula yafunayo mukwano gwe omuvubuka gwe yali agenda okubeera nga atambula naye mu lugendo. Era Abawarabu balina ekigambo ekigamba nti okufuna kwegamba kiba kirungi nnyo obeera ng'ogenda mu lugendo lwonna lw'oba ogendamu n'obeera ne mukwano gwo. Kati naye yafunayo mukwano gwe, naye mukwano gwo we batambula ne batuuka gye batuuka, bifo nga tanaa kugenda mu lugendo luno baafuna ekyennyanja kyabwe, nabeera nga bakiteeka mu kisero kye banaalya nga batuuse gye batuuka ng'enjala ebalumye. Bwe batambula ne batuuka mu lugendo we batuuka nga bakooyeemu baafuna bye bawummuliramuko. Bwe baawummula ekyennyanja kino kyava mu kisero kino nekibeera nga kigwa mu mazzi, kuba bwe baawummulira waliwo amazzi. Era wakiba Allah subhanahu wa ta'ala ekyafaayo ekyo kiri mu suratul Kahfi ng'akitujumiza, ekyennyanja kino nekivaamu nekibeera nga kigwa mu mazzi. Naye ate ekisinga okwasa ennaku no mukwano gwe teyamugambako, era ne batambula ne beeyongerayo. Kati bamala kutuuka eyo gye batuuka ng'enjala etandise okubeera ng'ebaluma, amugamba nti owaaye jjayo ekyennyanja kyaffe tubeere nga tukirya. Yamugamba nti kaala araaita idh awayina ila sakhrati, yamugamba nti ojjukira wali we twabadde tutuddeko ku kiyinja nga tuwummuddemu, nalabye ekyennyanja nga kiva mu kisero ne kibeera nga kigwa mu mazzi, naye Shaitani yanneerabizza nembeera nga neerabira okubeera nga nkola ki nga nkugamba nti ekyennyanja kikoze eki kivudde mu kisero ne kibeera nga kigwa mu mazzi. Kati ow'omukwano n'abeera awo nga olina ekintu kyonna ekibeera kikuliko, akulaba bizinensi ekutuddemu amagezi agalina naye nga tasobola kubeera nga akugamba, omala kugwa mu bwavu nga bizinensi emaze okugwa, edduuka ligudde, yali amanye ekyokukola nga teyakugana nga nange nze nabisoma nali mbimanyi naye nze natya okugamba, omanyi mulina olugezigezi lungi ate nyinza okugamba ate n'obeera ng'ogaana. Oyo ow'omukwano wakiba Allah subhanahu wa ta'ala n'amutunyumiza n'amuteeka ku bbali. Kati ne wabaawo ow'omukwano nga ye akujjukira muli mu bizibu era mubeera mwenna ne mukaaba ennaku yammwe amaziga gammwe, naye akaseera we katuuka nga kaseera ka masanyu takujjukirako. Oyo omukwano naye wakiba Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga amutunyumiza mu Qur'ani ey'ekitiibwa, nga ojja kubeera ng'omubuuza nabbi oyo, nabbi wakiba Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, nabbi wakiba Allah subhanahu wa ta'ala gwe bayita Yusufu
mujjukidde gwe bayita Yusufu alayhi salatu wassalam. Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam ekyafaayo kye wakyo Allah subhanahu wa ta'ala naye akitunyumiza mu Qur'ani ekitiibwa. Nabbi Yusufu bamukwata ne babeera nga bamusiba mu kkomera gye bamusibira. Wabula mu kubeera nga bamusibye mu kkomera eyo yabeerayo n'abavuka be yabeeranga nabo ne baloota ebirooto byabwe ne bakaabirayo ennaku yaabwe ng'ennaku y'ekkomera bw'ebeera baali bagenzeeyo mugimanyi bulungi. So bwe babeerayo mu kkomera lyabwe eyo ne baloota ebirooto byabwe bye baaloota, Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam wakyo Allah subhanahu wa ta'ala yali yamuwa ekyengera ng'asobola okubeera nga avvuunula ebirooto. Gwe ng'oloota n'omugenda n'omugamba nti owange naloose ekirooto bwe kiti ne bwe kiti, n'abeera ng'akubuulira ekirooto ekyo kye kitegeeza. Kati omuvubuka omu yaloota ne baloota, omu we yaloota ekirooto kye yabeera ng'aloota, n'agenda nga n'akitwalira Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam n'abeera ng'akimutegeeza. Bwe yakimutegeeza Nabbi Yusufu yamugamba nti ogenda kubeera ng'ova mu kkomera muno ogende wabweru eyo gy'onaaba olaze. Bw'onaddayo wabweru eyo nga bamaze okubeera nga bakutta, ogenda kubeera mu bulamu bulungi kubanga bagenda kubeera nga bakuddiza omulimu gwo otandike okubeera ng'okola weeyagale. Naye yamugamba yateekako akakwakulizo nga amaze okubeera nga avvuunula ekiro kino, yamugamba nti wotuuka ebweru eyo kyenkusaba kiri ekintu eki, nzijukirangako nnyo, njogerangako nnyo, nnemeraako nnyo ng'onjogerako, oba oli awo nange naafuna akakisa akalala nabeera nga nkola ki nga nva mu kkomera muno mwendi. Mukwano gwono we yagenda wakyo Allah subhanahu wa ta'ala abinyumya mu Qur'ani, bwe yatuuka ebweru eyo bamuddiza omulimu n'atandika okubeera nga yeeyagala, n'afunamu ne ku kasente. Teyamujjukira nako wadde n'olunaku n'olu, era teyamwogerako, n'abeera nga yamwerabira. Jjukira luli baadde mu bizibu ng'addukira gy'ali n'aloose kino mbuuliraako, wano atuuse mu byengera abivuddeko okubeera nga akola ki nga amwogerako nga we yali amulaganyisizza. So kabaka eyaliwo ku mulembe ogwo gwa Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yamala kuloota kirooto. Ekirooto ekyo ne kibeera nga kimupazolinga nnyo mentally nga takitegeera bulungi. Kyava agamba nti bannange ntaddewo ekirabo, njagala omuntu ananzivunulira ekirooto kino kuba abantu bonna kyali kimaze okubeera nga kibalema. Kaakati ono omusajja we yawulira nga bataddewo ekirabo n'ajjukira nga ninayo mukwano gwange namuleka mu kkomera gyali avvuunula ebirooto, kati olwo amaze okumujjukira olw'okuba bizzemu oba oli awo n'akasente kati kazze. Era Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam bagenda yabeera nga bamugjayo n'avaayo n'ajja ebweru, n'abeera nga kabaka yabeera nga akola ki ng'amuvvuunulira ekirooto ekyo kye yali aloose. Oyo w'omukwano wakyo Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga naye amutunyumizaako. Ow'omukwano asembayo yoli gwe nabagambyeko, ow'omukwano nga mubbi, nga ye yajja kumalako buli kwolina. Ow'omukwano oyo ojja mubuuza Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Nabbi Isa alayhi salatu wassalam yatukako akaseera nga naye agenda mu lugendo lwe yali agenda okubeera nga agendamu. Olugendo olwo naye yafunayo mukwano gwe omu nga muvubuka. Ow'omukwano oyo n'amugamba nti omanyi tugenda mu lugendo, ngenda kuleeta emigaati ebiri, gwe njagala oleeteyo omugaati ogwo gumu. Omuvubuka n'akkiriza n'amugamba yes, ngenda kubeera nga nguleeta. Ne batandika olugendo ng'amaze okubeera ng'aleeta omugaati ogwo. We batambula batuuka gye baatuuka, omuvubuka ono yeekwekamukko n'alyako omugaati ogumu. Kati wamala okulyako omugaati guno ogumu beeyongerayo mu lugendo. Batuuka we batuuka baagala okutandika okubeera nga balya. Nabbi Isa alayhi salatu wassalam agamba omuvubuka ono nti omanyi leeta omugaati gwaffe tutandika okubeera nga tukola ki nga tulya. Omuvubuka we yajjayo emigaati ebiri. Namugamba owaaye emigaati gy'abadde esatu ogwokusatu gwalazeewa? Yamugamba nti maakaana ithnain, emigaati gy'abadde egi ebiri. Naye nga naye ajjukira bulungi nti mukali akaseera babadde nga batandika olugendo yamugambye nti ki nti leetayo omugaati ne gibeera nga giweza emigaati emeka esatu. Nabbi Isa n'afunamu okukyenaga wa mukwano kyono gwe nnina. Ne batambula ne beeyongerayo mu lugendo lwe beeyongerayo. Abula baba batambula basanga ekifo kyaliko ennyanja, nga wo n'atambula n'otuuka e Masese wali ate nga tebalina lyato. Baagala okusomoka okugenda ekiyindi, tebalina lyato. Amugamba aho naye omanyi kye tuba tukola, soma bisimillah
wetunasoma bisimillah tugenda tambulirako butambulizi kuba ebyo nabbi balinga babikola mujizaati ze baali balina bali wakiba Allah subhanahu wa ta'ala yabawanga bakola ebintu ebyenjawulo kati wamugamba nti owaayi tusome bisimillah tutambule butuufu bagisoma era ne batambulirako kati webasala ne batuuka eri ekiyindi gye baalaga omuvuka ono kyamusanyusa nnyo ng'alaba kyanjawulo nnyo naga olaba tusobola okubeera nga tutambula ne tusomoka ennyanja nga tetulina na lyato butuufu kyanjawulo nnyo kino kati omusajja ono n'amubuuza nabbi Isa alayhi salatu wassalamu naye aina laghifatu thalitha omugaati ogwokusatu ani yagututte namugamba nti makana ila ithnain emigaati gyabadde ebiri tegyabadde esatu kati kuluna ate yaddamu nabukambwe namuga ate sagala oddemu nakumbuza bya migaati kati emigaati gyabadde ebiri toddamu kubeera ngaokola ki ng'obimbuuza ne batambula ne beeyongerayo mu lugendo nabbi Isa alayhi salatu wassalamu n'asanga omusajja nga muzibe talaba yamusanga mu kibinja ky'abantu ng'oli muzibe talaba ennaku nga yamuluma dda ate abazibe ebbanga lyonna tusaanidde okubeera nga tubasaasira kuba embwa esobola okuboggola n'abuuza bannaye kiki ekyo namugamba nti eyo mbwa nti embwa naye nga tagirabangako tamanyi na bwefaanana kati omusajja ono ku buzibe bwe yali aliko nabbi Isa alayhi salatu wasalaamu amusemberera asaba waki Allah subhanahu wa ta'ala omusajja ono n'atandika okubeera nga alaba bwe yalaba ono omukwano gwe kyamusanyusa nnyo nagamba n'abazibe balaba namugamba balaba naye omugaati ogwokusatu gwalazeewa namugamba naye nagganya okuddamu okumbuza ebyemigaati namugamba nti makana ila ithnain emigaati gyabadde ebiri nze toddamu kumubuuza bintu byo nabbi Isa alayhi salatu wasalaamu beeyongerayo mu lugendo bwe baatambula ne batuukayo mu ddungu ewala wali amayinja ne basanga entumu z'amayinja zaali 3 entumu z'amayinja ezo 3 bwe bamala okubeera nga bazisanze nabbi Isa alayhi salatu wasalaamu bayimiriramu kaawo fadaa rabbahu nabbi Isa alayhi salatu wasalaamu n'abeera nga yasaba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala faswara dhahba entumu zino ez'amayinja 3 ne zifuuka zaabu golodi kati ono ow'omukwano olwokuba nti yali mubbi nnyo bwe yalaba ku ekyo ate kyamwongera essanyu nga lingi nnyo naga n'amayinja gasobola okubeera nga gafuuka zaabu namugamba ye gasobola namugamba tugabane namugamba tugabane n'akwata entuumu emu eya golodi n'agimuwa n'akwata entuumu endala eya golodi n'agyegabira ne wasigalawo entuumu egi emu kati ono omukwano gw'omubbi kyava amubuuza nti waaye ate entuumu ya golodi eno esigaddewo eno yo yaani nabbi Isa alayhi salatu wasalaamu agamba omusajja ono nti entuumu eyo yeyoli omusajja yalidde omugaati omusajja ono n'asooka n'atunulatunulamu ng'alaba ebyobugagga agenda kubeera ng'abireka ne kimusukkako n'agamba ebyaddala nze yalidde omugaati onansonyiwa kati nabbi Isa alayhi salatu wasalaamu agenda okulaba nga mukwano gwono omubbi nnyo tajja kubeera ng'asobola kubeera naye kyava akwata entuumu zonna eza golodi n'abeera nga yazimuwa n'abeera nga amugamba nti hatha firaaku baini wa bainaka ebyange naawe bikomyawo nze sijja kubeera nga nkola ki nga nkusobola okubeera nga ntambula naawe mu lugendo okubeera nga neeyongerayo omusajja ono n'akwata entuumu ze n'agenda nga musanyufu nnyo ng'agenda yenna abuukabuuka agaggawadde eyo gye waava abasajja baali aba 3 nga ba mikwano naye baali babbi nga ba mu ddungu abasajja abo baali babbi nga ba mu ddungu we basanga omusajja ono ne bamusuuza eminyago era ne babeera nga bamutta golodi n'abeera ng'akola ki ng'amulese bano nabo ne bakola te ekkubo golodi waabwe ne bagenda naye nga nabo bali mu ssanyu ly'amaanyi bwe batambula ne batuuka gye batuuse mu kibuga ekyo kye baali bawangaaliramu mwalimu ababbi bangi nga bangi nnyo ne bakyogenda ne golodi waabwe ono ne bagamba tufune ekifo bwe tuba tugenda abamu bagende bakuume golodi engeri gyekiri nti enjala etuluma nnyo abalala omu tutumeko omu agende mu kibuga aleete emmere gye tunaabeera nga tulya kati ono waavaawo ng'atambula agenda okubeera nga aleeta emmere bano banne gye basigale nababiraga naye golodi ono bwe tuba nga oli aleese emmere eyo ne tubeera nga tumutta mutufu tuba tufunamu we tugabana tuba tufuna kingi kati n'oli atambula agendaga naye lwaki sirya mmere yange eri
emmere eno eyabano nemera nga ngiteekamu obutwa ne balya ne bafa, nze Golodi ne mwetwalira. Oli n'agenda n'agula emmere eye yagiriirako eyo mu katale ey'abano ababiri n'agiteekamu obutwa, bano nabo ne batuuka ku nzikiriziganya nti wakomawo tumutta. Omukulu n'akomawo nti lwaki tolya munnange, nti nze ndiiridde eri, nti nga balya emmere yaabwe nga bamala okugirya nga bamutta. Baba bakamaliza okubeera nga bamusse afudde, nabo embuto ne zitandika obbaluma ne bagwa eri ne bafa. Golodi ne bamuleka ow'abasatu ono yenna, era Nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu yakomawo yagamba ndooza mulaba edduniya, edduniya eno etwemalizaamu bwereere ebbanga lyonna. Ow'omukwano munno tomulemesa bintu. Wakiba Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kye yabeera nga teyakikuwandiikako, jamani newonaakola otya tojja kubeera nga okola ki ekintu ekyo ng'okifuna, newonaakyagala otya tojja kubeera nga okola ki ng'okifuna. So tusabenga nnyo wakiba Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna abeere nga atuwa ab'emikwano abalungi, kubanga mbutuufu ensi eno yayonooneka. Osanga omukyala ng'alina mukwano gwe amuyita nfanfe, ate abakyala batera nnyo okugamba nti oyo mukwano gwange nfanfe mwagala nnyo. Oba oli awo genda owulira nti ate balo yamututte. Omusajja nina ne bennawulirako baali ba mikwano nnyo nga bawagizi ba Seno, abaseno munansonyiwa, baali bawagizi ba Seno, naye ng'onoomu alinako mukyala we, omulala nga ye muwuulu talina mukyala naye nga yegomba nnyo mukyala wa munne. Kati bavaawo okubeera nga bagenda, Aseno kwolwo egenda kusamba, bagenda mu kibanda aba babiri, ono aleka agambye mukyala we nti ngenda kumuleka ng'ali mu mupiira gukutte akati wali mu second half, mukyere wakolera ebintu, nze nkole ki nkomewo tulabagane. Batuuka omupiira gutaba, Aseno ekuba gunyuma, onaga nti ono takyasobola kubeera ng'akola ki ng'ava mu kifo kino. Avaayo ono mukwano gwe akomawo ewaka alabe mukyala wa munne, oli naga ne bulijjo tulaba omupiira, mukwano gwange ono tavangako mu kibanda muno kubeera ng'akola ki ng'addayo waka. Leero kyekimututteranga engeri omupiira gye guwedde ndaba tukubye na nnyo kanzireewa ewaka. Muganda wange agenda otuuka ewaka nga mukyala we mukwano gwe ono waaseno nfanfe, enkeera yakeera kusenguka ne batambula ne bakola ki ne bava mu kifo ekyo. So ab'emikwano be tuwangala nabo bazibu nnyo, era tusaanidde ebbanga lyonna okubeera nga tusaba ki Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa ab'emikwano nga balungi nnyo. Abaka n'abalongoofu abaatusooka basabanga nnyo wakiba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abawa ab'emikwano nga bamikwano mirungi. Naffe ebbanga lyonna tubeere nga tusaba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa emikwano emirungi. Sheikh kyemmanyi ebiseera byebyo insha Allahu tabaraka wa ta'ala neyanziza nnyo okubeera nga mumpa akakisa kano nembeera nga tunyumyamukko oba nga njogeramukko nammwe. Nsaba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusaasira, abeere nga atuwa ebirungi kuno ku nsi, abeere nga atuwa ab'emikwano abalungi, abeere nga atuwa ab'emikwano abanaatugasa wano ku nsi ne ku yaumal kiyama, abeere nga atuwa okubeera nga famire zaffe aziteekamu baraka, ateeke baraka mu baana baffe, ateeke baraka mu bakyala baffe, ateeke baraka mu mirimu gyaffe gye tutuusaako emikono. Abalina emirimu wakiba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agituteramu emikisa, abatagirina wakiba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agitutuusaako era abeere nga agituwa ng'ate gitusasula bulungi. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ibadika hadina muhtadina ghayra dhalina wala mudhillin silman li awliyaika wa aduwwan li adaika wa nuhibbu bihubbika man ahabbaka wa nuadi bi adawatika man khalafaka. Allahumma ij'al ma nasha'u muwafiqan lima tasha kay la yasiru ma nasha'u mukhalifan lima tasha wa ma nahnu hatta nasha khilafa ma Allah yasha law jahada al-abdu wa sha ma kana illa ma tasha faltuf bina fi ma tasha wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nari wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.